Ndabi akatambi omukulu Bobi Wine abadde akomyewo okuva munanga ate Morocco byengendo okubeera nga nkutuusako maaso awo era nga ku side yemu nina Barbie Kyagulanyi wabadde munanga ate wali ku wano Love Beach Busaabala ate ngera ku side yemu Palaso naye mulina maaso awo tosaanidde kubeera nga osubwa mwana mulenzi ono alaze etabbu wali wonna ate gwe muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi era nga bampita Jaminant wano wenyini wensinziira asooka nkutegeezeko nti omukulu Bobi Wine alabiddwako munnange abadde akomyewo awo okuva e Morocco yabadde mu kibuga Marrakech ku mirimu munnanga ate emitongole era nga actually abadde amazeeyo ennaku ezibadde ziwera era nga finally amazina akomawo munnanga ate ku butaka e Uganda era nga bamwaniriza munnanga ate musanyu n'omukyala Barbie Kyagulanyi abaddewo era nga bogezaako okulaba akatambi ako jjukira nti nno Morocco yali yagenda ne mwana mulenzi munnanga ate omukulu SG Laws Lubongo ya eside eno era nga bogezaako okulaba akatambi ako Bobby ye firebase yavaako akaliro ka change kati muze yakaaba kamwoca ate teri kuzikiza tulina otutuuka mu Uganda empya kale ne bwe tutuuka nga tukoca maindi z'Abannayuganda zaali zaggalwa naye ekigambo kya Robert Kyagulanyi the way we need change can't change nga bw'otayinza kufuna change mu kikumi kya siringi poliisi etteeka okukola ebirungi ng'okukuuma freedom kyannaku bagikozesa bibi nga kondo ng'oyagala ensi yo londa Kyagulanyi byebyo nno ate munnanga ate omukulu Bobi Wine engeri gy'abadde alabiddwako wali ku Entebbe airport nga munnange akomyewo munnanga ate e Uganda kakati nno omukyala Barbie Kyagulanyi naye yabaddeko keeno munnange e Busaabala wali yabaddewo kaawo munnange nga bwe tumanyi nti abeera ne events munnange ez'enjawulo kuva wali munnanga ate mu bakasitoma be abakyala nga bambi bali mu kuza abamu amazaalibwa gaabwe wabaddewo jasi wali ka party nga kali mugoyinga munnanga ate welo mukatambi awo n'omukyala Barbie Kyagulanyi yabadde musanyufu nnyo era nga bw'olaba katugende mu maaso munnange wali ne mwana mulenzi munnanga ate Palaso ono yakavaayo n'ayirizinga oluyimba lwe Tycoon era nga wogenda ku mukutu munnange ogwa TikTok lutambwira ddala wogenda ku YouTube lutambwira ddala oluyimba luno munnanga ate Tycoon era nga alabiddwako awo bambi abadde akolako challenge abadde akoze challenge era nga bogezaako okulaba erinnya libadde liwandiikiddwako Tycoon osobola okubeera nga ocekinga ku luyimba lwe munnanga ate n'owulira omuzigo gwe yatadde ate munnanga ate mu luno oluyimba naye nno abadde yeekola ebintu wano kusinziira mu katambi wano alaze munnanga awo ku nnyumba ye nga weefaanana munda ngambye bannange mwana mulenzi Palaso wategeka muganda wange naye nga kansuke nkulageko ate munnange mu katambi kano ndyoke nkomewoko kyekyo nno munnange bwe kitambudde esayidi eyo kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti